njagala mutuuke tweyongereyo wetuli tugende bwasi kale ebibinja onako olwaleero twalina mu shocks zaali nyingi by the way. Yes. Teyali ya Uganda yokka kuba eya Uganda ejjanga shoka ku Tanzania kati sokoleke ku beefula abawagizi b'omupiira bo balowooza nti Tanzania okutukuba yali shoko bo be balowooza naye nga batukuba batusinga tukirize tugaane esaawa zino batusinga naye nga ze zimu ku fixa Tanzania zangwiranga Uganda buliza Tanzania gyogira kerira n'ekisaawe fede tulina aho tugendewo Tanzania twakomyewaye twakomye kuba na mawulire nedda sebo songa ya na mawulire nedda tudde ku nsonga nambole nedda sebo tudde ku nsonga nambole ensonga ya nambole abawagizi bonna yes esaazi n'okwata kamera n'ogenda ku kkubo omu ku omu n'omubuuza ekibuuzo kino wamma Tanzania yandikubye Uganda nambole asoka n'ateeka wansi byabadde akutte n'atuula n'okutuula n'akubuuza olina ku budde paka mugati sabula embaga ensonga eyo kuba yo etulaze nti egenda tulya qualifiers zonna njala tusooke twogere ku mutendesi owa Uganda Cranes bwana Micho Federation of Uganda Football Association FUFA wandibaawo enteekateeka balina press conference ekwata ku national teams zonna naye obuzibu buli nti nga oyogedde ku nsonga y'abannamawulire nti tulina engeri gye tuguzaamu public kyetwagala essaawa zino kyetuli okuguza public nga bannamawulire tuli baguza nti waliwo press conference eya national team ku Uganda Cranes ku nsonga ya Micho naye twogera ku conference press conference y'abana mawulire eya national teams z'omupiira ziri 10 tulina national teams 10 za mupiira ze bagenda okwogerako kunaku olwokuna naye ebyo nsagadde bigendamu njagadde twogere ku mutendesi amayikido nga Micho Selenjovic omusabia Micho ono aludde Uganda muna Uganda nga onagamba nti kati Uganda ina local coach Madivani ye mukulu ali ku screen oko tactics ze zina wezitutwala omwesiga mu project y'okuzimba ekibuzo kisinga okuba ekikulu olowooza Vipers eno mu group mweri singa baali balina sala ne mane baali tebasobola kuvaamu ne bayita sala ng'ayita kuwingyemu mane kuwingyemu era tugeze oba n'Osumeni ng'Osumeni yalidinza ataaka waliwo timu eyinza obalema okuba basobola ozikuba zonna Osumeni mu maaso mane mabbali sala emabbali basobola okukwata akasimba ne bakakuba omukaaga omutendesi nga ya Alexis abiri tugeze ngeri omutendesi oba Manchester Musimane kyengezaako okutegeeza nti kiri nti Vipers ebaagala naye tebasobola Micho ye mutendesi gwe tusobola kadde munyaako buli omu yeetaaga okuba n'ekirungi naye obusobozi waliwo busobozi ki bw'oyogerako waliwo kye bayita willingness and ability mu lulimi olwangu omutima nga gwagala naye omubiri tegusobola twalina disabre wano bangi bamukaabira bamwogera ali Kongo tyali mutendesi mulungi naye disabre tetwamugoba disabre bamututwalako abaali balina ssente Micho bwe yatutwala mu Africa Cup tetwamugoba abaali balina ssente bamutwala kuba yali alabise bulungi tetusobola kubeera na mutendesi gwe twagala tusobola kubeera na mutendesi gwe tusobola ekibuzo wekijjira okwesiba ku batendesi betasobola ewaka wano tetusobola kufunawo mutendesi tetusobola ewaka wano polya tewali mutendesi wenjagala omuwulire olaba ligi yaffe buli naku buli wiiki esamba tiimu zisamba emipiira ebiri gwe ngamba nti ono mutendesi amazima ekintu kyatendeka nakitwala ku national team tusamba omupiira ngamba bwana Isabire tasobola tiimu eyo nze nkugambye Isabire wawulyako kembozi ya Isabire ku URA omali ekyamujjako ati nkunyonyola kati Isabire Isabire yatuuka butuusi ku URA n'agamba nti yagamba abakulu ndi bannange
timu ezitweko kyagisobola ngachi nga nene kuye ukitegedde sebo ebiseera byantinga nga nene kuye ne kata akuze eki apute timu ku continent nekola etya buli yagitendeka negenda ku continent yakubayo wadde omulabba eri club eno national team anti era club ate yali badde singa national team kuba yegula abasambi ne national team gwoboolina national team ebeera mbi ku club solution yakukiriza reality tuli balungi kimala tukirize tuzimba omupiira okuva ku grassroot mu busobozi bwe tuba tulina stakeholder ono mumatiza muti stakeholder abere muntu mukulu tajja bayirawe bwe tunakola ebintu ku pressure y'omuwagizi tetulina kye tugenda kukola omuwagizi talina obuvunanyizibwa ku tiimu munnange olaba eggwanga lya Spain we baali batwala World Cup ne Euro basula omusambi yali asinga okubeera omunene mu Spain mu manya ga Raul Gonzalez bamukwata ne bamusuula naye ne bagenda ne batwala ekikopo 210 nti Brazil ngetwala World Cup yasembayo 2-2 batwala Ronaldo yali abadde injured kumpi omwaka mulamba ne batwala Ronaldinho yali tamanyikiddwa ne baleka Romario yali alondeddwa ko mu ku basambi b'ekyasa ne bamuleka so oluusi nze ndowooza nti kiba beta okuleka ensonga eziri tekiniko ku bantu abali tekiniko webivaayo ng'ebyogerwa bituufu yes nga tetukonsidanize gemu yanja ebinaabivuddemu byonna omutendesi ono n'agobwa yes what is the way forward ekisooka singa omutendesi aba agobeddwa ndowooza kijja kutuyamba ate kijja kutu affectinga one nti okusinziira ku kintu kye tuzimba Micho tulina kye tumwetaagako nti Micho alimu olw'agenti ensonga enkulu in fact yesinga okuba abasinga tebagimanyi yesinga okuba enkulu Micho akugamba nti actually woyogera bwotyo nagwe nade mpakanya ku radio eyo mutwale mu ka discussion akamu nangamba nti wandibaawo obuzibu mu dressing room ne mugamba blaza byobonyumyako ku national team ye Uganda ekya dressing room toddanga mu ku kinyumyako yadde neki nga mutendesi ye Micho nambuuza lwaki nti teri mutendesi ateguya teri musambi ateguya Micho amanyi nti Micho asobola okukeera olunaku lumu n'akyusa obulamu bwange Micho wakusomera ku squad kyokka kimala it's an achievement kati awo mwenjagala tudde ku batendesi baffe tubaddeko nti Micho afunidde okwi club afunidde Mukwala club afunidde Mia club afunidde Awucho club n'abalala isabiri agenda kufunirawa ku Busoga United Kitala okitegeera nti tebalina contacts ezo kati ku ggwanga erikula oba wetaaga abantu abo balina contacts asobola okubako nekyayongera ku musambi Micho alina omukisa nti is an Afro-European omufirika nti alina contacts ku Africa alina contacts ku Bulaya Micho akugamba nti abasambi abamu ku baali basinga okuba ne talent teyabakwatako era tulaba ebizibu bye balina twalina Mia Faruku twalina Alan Okero twalina Muhammad Shabani ne Mustafa Kiza bebaali basinga ebitone nti saawa zino Mia Faruku ali mu ligi yakubiri wansi mu Turkey Alan Okero ali ku KCC naye Mustafa Kiza ali ku KCC ligi eyokubiri it's okay nesi walina okuba saawa zino okuba ne it's okay andi akati saawa zino wetuba tubala Uganda naye ku bya mwaka kafaananyi nga Mia Faruku oyo mu 2015 yali agenze tugeze mu Austria mu kifo ky'okugenda Belgium kuba Austria eriyo okay egaba nnyo Bulaaya kati tunuulira bano abaana engeri gye batambulamu saawa zino abaliwo nti okuta omwana otera nnyo okumpa ekyokulabirako kyono omusambi wa Leicester Patson Daka ne munno yavudde ku mupiira yabadde ku Brighton mwepu nti entambula yaabwe ebadde okay eyambibwako abantu nga Micho tebasobola kuyambibwako mutendesi nga Simbwa kuba Simbwa ajja muzigirira ate mu big league abatendesi bano bakyeruppe abategeera Africa ndabanga abaweddeyo kituufu batono olw'ensonga nti kati tebakyajja nnyo ku Africa olw'ensonga nti omulimu ogwabaleesa ogusinga gwakolebwa
omanyi amawanga kyegasinga okwetaaga ye breakthrough eyo breakthrough ka stage ya bisigale bitandika okwekola yensonga lwaki tulabye abafrika bangi nga baddayo ku nnono yaabwe ne bagamba nti kati twayimirira tekatefulaga Senegal ate teyeetaaga Hugo Bruce olwedde kyekola kyokka kati nti abasambi bagenda ne baprovinga kati gali amakirabu ate gegajja okubanoonya nkufunye kati ffe timu nga tugeze Olympic Lyon tesobola kusindika ba agent muno ffe tulina okugendayo ne tugigamba nti tulinayo omusambi mumugezeseeko mulabe so ku level y'okudde waka tukozesa abaffe betutegera tetunatuukawo oba tulina ekigendererwa tenabafunika singa eyo breakthrough ebezze olwo abasambi baffe bagenze baggumidde awo munange clubs ziba zisobola okujja zinoonya abalala tunzike ekyomutendesi asigale polya atayagala asigale ajja nkube oli ku payroll nedda sebo just nze ndi realist ensonga emu gyogenda backinga ne statement eyo gyompadde gwe tusobola singa tumugjawo ewaka tetulina asobola tetulina era abakati ekinene nnyo abatendesi baffe basobola okuyamba ku basambi asobola okumufunira tiimu e Somalia e Kenya e Rwanda ne Tanzania nakomaawo naye gye tuwetaaga abasambi omutendesi asigale of course awo tuvuddewo njagala tunzike n'ensonga ya game y'olunaku olw'enkya Tanzania against the team eya Uganda kati no tugenze kwawe double head eggwayo lunaku lwankya tulina akabonero aka gwatugoberera Uganda emikisa gyabo okuyitawo giri gitya tangazaamu ekiwenjanga bwe kiri nga ekiro ky'olunaku olwaleero nijja alabika abivaamu sawa yakolabera omuntu awo era nali ntidde nnyo ensonga ya Nigeria nali ntidde nnyo so nijja nga asamba Algeria nijja alabika alibivaamu ekiro ky'olwaleero omusikiririzaamu oba nedda singa Algeria amunyiga omupiira enkya Uganda ne bamukuba nijja abakitali kuba tuba tusigaza emipiira ebiri gyokka ate baba bamulese points 15 naye nga ate balina okwesamba okujjako ate nga emipiira ebiri egisembeyo akuba Uganda n'akuba Tanzania ate ne Algeria n'akuba Tanzania singa bibanga bwebityo emikisa gyaffe Uganda okuyitawo negemi y'olunaku olw'enkya tunsike program y'olunaku olaba nti emikisa gyaffe mitono nnyo tetulina nnyo chances olw'ensonga nti tetulina kitufevalinga kuba nti tuyitawo mu kibinja ne tiimu mu byonna tetulina quality y'abasambi tetulina that home crowd tetulina kyetusamba identity style of play so olaba nti ku byonna tewaliwo kitufevalinga kuba nti tuyitawo era ndaba nti kyetusobola okukola ekyamaanyi kusamba mipiira gyaffe gigweyo mukama wabireeta nga Uganda ewangudde omupiira eggulo actual lunaku olw'enkya eba yeetaaga ne win katugeze atunel irikesi okujjako nga Namboolo n'ateredde tetunasamba Algeria weewakayo tusobola okuyitirawo naye nga Algeria naye ejja tukuba omupiira naye tujja kugisambira ate wakawaayo manyi oyinza okuŋŋamba nti anso yinza okumpa emu nti si Uganda ansa gyoyinza okumpa ku kyengenda okugamba omupiira guze gukyuka naye ate tebasibira ku kukyuka basibira ku kituufu toberangaawe nga weesigamye ku mukisa soka weesigamye ku maanyi tukyuse mindset yaffe ng'abana Uganda tukkirize twesonyiwe African qualifiers gwe weebuuze Hans Flick lwaki Germany teyamugobye nga tebavudde mu group Germany quality ya butava mu group naye oba tebasobodde kumugoba kitegeeza balina kyebazimba ekyabwe nti bafulukulaga sawa zino be baana abajja era balinamu essuubi nti bajja kutuuka mu maaso babawe kaakati naffe tukkirize bamugulusi bana netuleme kubawa abantu bangi jjukira n'abasambi bano buli wobawa abatendesa abangi kibakosaamu nze ndowooza nti national team eno twaligirese neberanga nayo club abasambi abajja abantu bagamba like okola research one on one mupiira abagutegeera abagukolerako abagusambako bagamba nti national team eno tenyuma kugireka okweyagala nga ndebanga eri free terico pressure kituufu ekyo nti national team yatondebwawo eye Uganda ng'etambulira ku pressure
okuva eri management n'abatwala national team. Naye kati ekibuzo kikino katugeze tetwakiika mu qualifiers under 23. Kati pressure tugiteeke kwani? Tetwagenda twaje tugenda nagenda mu gundi mu kyana tuteeke kwani pressure. So ebintu ebimu pressure zaffe tuzesigalize, in fact zijja tulwaza tukozese ebyokunywa obulungi tulye bulungi tuleme gweteeka ku pressure. Anti kati gamba muna Uganda nti twesonyiwe ne pressure eveewo. Omuna Uganda abagenda kwesonyiwa mupiira gwe Uganda. Asiku gwesonyiwa just tubeere bagumiikiriza abana Uganda bo batonde bade solution. Wabuze ekibuzo kimu nti Leicester City tebabeeramu mu kisaawe, Southampton tebabeeramu kuba kati yagatuddeko ku club football twogera reality. Yes, Southampton bagulaba Leeds bagulaba Arsenal tebagiraba Man City tebagiraba bonna babalaba bali bagenda basalako naye abawagizi bagere ebisaawe ne bikola ki nebijjula. Omanyi ekitegeeza ekyo suubi kitegeeza nti bakkiririza mu tiimu zaabwe bakimanyi nti wabawo olunaku olutuufu n'olunaku olukyamu. Ekyo wotakyeteekamu tekisobola kuyamba. Munange omwegizaga nti aza omupiira gwe Uganda gwanta naye kitegeeza waliwo backup ya statements nyingi. Kitegeeza disappointments zibadde nyingi. Disappointments tezibaddeewo just kakati gwe weebuuze mu bbanga ly'omaze ng'otegeera twakagenda mu Africa Cup meka 2 zakabeerawo 3 sewo twakabeera na Africa Cup 3 tugenze mu 2 eyokusabika munange emyaka gy'ekyenda gyaliwo egy'ekyenda gyaliwo egy'enkumi 2 gyaliwo naye nga tetukiika so obufunza ogambo otese tubeere ba mazima tubeere badala singa tubeere bantu bakulu singa tulemererwa okuteeka ku zi under zino ndoza nti walina okubeera pressure. Omusango omunene gubeere eno wansi gye tuzimba. Era nze ng'omu nina question marks nyingi lwaki tetwakiika mu under 17 Africa Cup. Fufa yinza kola etyo okumatiza abaana Uganda nti bazimba eyo rolo si yafufa yaffe kyenabadde njagala okugamba wali nti fenga bannamawulire munange obuvunanyizibwa bwaffe twabuvaako. Kyetusooka oba tulaba nti tuli close ku federation tulaba nti tusobola okujja waliwo twagimanyiira gwekimanyi nti ku media houses zetubalawa ne Uganda ebitundu nga 4 ku buli 100 kuliko oyo omukozi agamba nti nze njagala bafufa president ebitundu 4 era we bampa munsobola ku media houses zetulina Uganda naddala abakola ebyemizanyo. Yes, kati watuva kwekyo ku media houses zetulina Uganda ebitundu nga 6 ku buli 100 tebasobola kusomera batendesi 16 betulina mu ligi ya Uganda. Tokubye nnyo gemazima reality. Kakati opolia tokubye nnyo nkyayongera ku media houses zetulina Uganda ebitundu 8 ku buli 100 tekuli alaba mipiira giwera 10 mu ligi ya Uganda ne bogerera emipiira egyo naye munange bagi discussinga nakugamba nti oyo mutendesi ayita mikwano gye ng'olwokuba yawulirako oko tugeze omusambi erisa Sekisambu mu 27 ku KCC nti abasajja basekisambu bali awo tebabayita just ndese kyakulabirako tebabayita naye nga yakoma okulaba omupiira lumu yali free nga banne bali awo bagenda naye n'agenda naye discussinga munange omulabi omuwuliriza atakinga information ye gwe njagala weebuuze fufa mbale sinamalayo percentage zange kuba media personalities betulina ebitundu 9 ku buli 10 tebalaba juniors league DJ y'abaana abato egenda nno mu maaso ate kati bajanguyamu kati bagisambira mu regions. Yes, naye ebitundu 9 ekintu kiri nti bannamawulire abasaka tetukoze mulimu gwaffe. Yes, kutuusa information entuufu ku bantu eri public nti nd'omuna Uganda okumanya level eya national team ye kweri gwe just pick at random mu media houses osobola okwaprochinga buli omubuuzeeko ku squad ya Uganda yatoka ku final za Africa Cup akuweka abasambi 10 gye bali just akuwe obuziwa bujewa just njagala nnyo ensemba nye ekituufu nti ffe tetukoze mulimu gwaffe twerabide ekituufu. Yes, nti tetunyonyodde bantu twafuuka bawagizi kati wetuwadde tandika wano ogambye nti
Cranes ina press conference ya national teams naye abawagizi bamanyi tulina national team eja Uganda Cranes togedde 10 naye tulina national teams 10 ero lyayizogati ogwo mwenda lwaki tegutukiikirira okitegedde so bwe buzibu obwo ndowooza nti fufa olusi enkolagana eneddewo wakati obuzibu challenge yako challenge yeyo nti muna inape twagala wafufa president opoli akadde kati ensonga ya Uganda tugikomeza wano enkya tujja kujja ne build up because game ya